Ekyabadde mu maka g'omugenzi era omugagga Bosco Bitanda kyabadde ekikambwe. Jjukira nti no kkooti yalagidde olunaku olw'eggulo nti no munnange Bosco Bitanda oba omugagga ono abeere ng'atwalibwako mu maka ge, okitegeera mukyala mukulu gy'abadde abeera oba gy'abeera. Kaakati no munnange yatwaliddwayo, wabula ono teyaggiddwa na mu mmotoka eya funeral. Okitegeera nno namwandu ne banne babadde bateeseteese okuba nti no bawamba omulambo. Okitegeera nno mukwano, kati aba famire oba sayidi eri eya maama wa Bosco Bitanda ne babeera nga munnange akabadi ako bakaguddemu mangu ne batakkiriza bafyuno kuba nti no munnange omulambo ogwa Bosco Bitanda guggyibwa mu mmotoka. Bwe bityo nno webiri nga woli mu kulaba akatambi awo ye yasigaddeyo. Naye munange mu mawulire ge tufuna wano ku makya ga leero era namwandu akyalemeddeko nga kkooti we yalagidde nti abaana baziikibwe ate eri ewalala. Kaakati nno ne namwandu tannakyusa mu ekyo. Bangi babadde balowooza nti we bunaakeerera nga namwandu munange yeekyusizza abaana babeere nga baziikibwa ne taata waabwe, naye ekyo akyakigaanye. Okitegeera nno mukwano, wabula bannange omukyalo ono ye ayambadde green yeekoze obusolosolo yatabuse mbw abadde mukwano gwa Bosco Bitanda. Okitegeera nno mukwano, kaakati no katubeere nga naye tumukuwa weweeswaza nambemu oyenisa obuzina bwo bwonna tomusaka njajane kulya yeyakuyooza mu 2024 nalijjayo kati biri kuno litulendinga ebyobusezi abantu tebalimanyikanayo bwekiri ekyakulya baali tebali mukuba. Bosco nalizibiikirira kati biba kibya biri mu kutwendinga. Nze ndi wa social media nange mbiraba ku ssimu yange mbiraba ku ssimu yange okiwulira. Kati bino era bino ebiriwo biraga ekyo n'olwensonga eyo nkusaba weewumuze Bosco bamuzaalanga ggwe. Bosco naye mwana w'abantu tomuteeka mu bulumi naye yakuzzaako omusango nga gwe nga Bosco yakubbako sente. Yoyo nno omukyala munnange bangi bavuddeyo ne balyoka bagamba naye ono teyasusse. Bangi bagamba nti omukyala ono yasusse nnyo. Kale nno maama ye omwana we waleeteddwa ate gy'agenda okuba nti no aziikibwa bambi atemye emiranga. Agambye nti Bosco Bitanda abadde mwana nga mwogeza ddembe, omwana ow'empisa. Kale katubeere ng'ate tukuwa ku maama w'omugezi. Omwana wange watira Petero olisinga wafaane kuteka notandekera bikoli mubigezo biyitirivu bwekyo. Bosco mwananga kwata kubi Bosco mwananga weraba Bosco mwananga wagenda tata omumuyengera jabo mwanange. Subscribe nga likinga leka obaka bwawo mu comment section. Omukyalo ono munnange gw'oli mu kulaba mu katambi oba maama waani yakwatiddwa ng'ali mu kubba mbu alina ssente z'omulwadde ze yabbye nga bali mu ddwaliro. Kaakati naawo ne babeera nga bamukwata. Tetugenda kulwisaawo akatambi kaakano.
wayo saawa zino ku social media bannange ffe wano tuli mu ddwaliro ebubende omanyi okubanga omukazi mulwadde ayina omwana we mulwadde omukazi n'akwata musawo n'ajjamu emitwalo 9 oyo gwe mulaba omukazi maama mulamba bannange abazadde mweddeko mumulaba omukyala oyo muzadde munakusaana musuubira mukubba naye ddala ddala abbi omukazi emitwalo 9 kamera n'emulaba wuuyo mumulabise bannange. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna hano ku News Spark channel ebya Pastor Kayanja tebinagwa. Ye Pastor Ssenyonga akyalemeddeko agamba ssebo tojja tuzaabuza oli ebisiyaga. Pastor Ssenyonga akyalemeddeko nti Pastor Kayanja alya ebisiyaga. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. So whatever you read out there, so byemusoma eyo byonna these are hired guns. Bano bantu bapangise. They are hired guns. Bapangise. And they are changing the narratives. Era bagezaako kuwugula lugero olutuufu. By publicly lying. Nga balimba mu lujjudde. Against the proceedings. Nga balimba on all the truth that's happening. Ku mazima agagenda mu maaso. And for us, we're going to stay in the gospel. Ffe tujja kusigala mu njiri. And we're going to preach Jesus. Era tujja kubuulira Yesu. We will love people. Tujja kwagala abantu. And we will love the king. Era tujja kwagala kabaka. That's all we want. Kye kye twagala. I wish I had more authority and power to talk about what's going on there, but they told us not to do it, so I will not do it. Kale singa mbadde n'obuyinza n'amaanyi agoogera ebisingawo ku ebyo kubigenda mu maaso eyo naye baatugamba tuleme biyingirira katukomaawo. The biggest thing is to take responsibility. Ekisinga obunene kwekakasa nti otwala obuvunaanyizibwa. Don't use other third parties. Toteeka byekwasa okubalala. Yesenga asidi si musanyufu ne Pastor Kayanja okumuddako mu kanisa ye n'abeera nga ate munnange amukubako enjiri. Okitegeera jjukira nti Pastor Kayanja yavuddeyo ku kituuti n'alyoka agamba nti Senga asidi yeetonze olw'ebyo bye yayogera nti Pastor Kayanja alya ebisiyaga. Naye Pastor Kayanja ekyokunkolako ekyokumbulirako mu kanisa yo tekyansanyusizza. Ekyo njagalo kikutegeeza. Onnoonyaako masannyalaze oba tekyansanyusizza. Wadde nze eyakoze eddoboozi ekyokujja ne ŋŋamba mbu kazini wange yagamba wamulya emabega my cousin nja mukukwasa. Pastor yabadde ayagala kundabisa naye Pastor please weebereremu weebuulirire oli musajja mukulu act your age. That was not necessary. Ebyokunsuuwinga nze ebyo babiŋŋamba wano buli lunaku si mawulire nina n'emisango fayiro 8 ewa Uganda. Was it necessary? Was it necessary Pastor kwata nkazindala agambe there is a lady Senga asidi? Nze nabyageddeko tekyansanyusizza Pastor kunkola mu content. That was not nice. Mwandinkubidde nonsabira. Mwagenze ku. It was not Pastor ekyokunkolako omulamwa Pastor ekyokumbulirako mu kanisa. That was not nice. Ekisooka nze nnyinza era bye bankogeddeko wano mu katambi nnyinza era okudda era neeziramu nembikulangira wano and there is nothing you will do about it. I was bringing you justice, letting people know that actually what was being talked about, none of those things happened in court. Wagenze sebo kunkolamu content tekyansanyusizza. I was only doing you good and bringing you justice. Ugandans, you temumanyi bantu babagala. Temumanyi bantu babagala. Nolwe ensonga eyo Pastor saasanyuse.
nezo embozi zotusuwinga mutusuwinge ate kati nze bana nsuwingirawo ne kati pastor nze bono nsuwinga onofuna muki sirina sente kati mbuba nsibe pastor wano tebasobola kunsiba munnange ndi mulwadde wa mutwe bakimanyi njawaliza muka bucket choka past ne bannange mundekeko mundiscussinze mu parliament mundiscussinze mu makanisa mundiscussinze mu masabo musigadde bakundiscussinga wasimanyi mundiscussingeko mu bank mundiscussingeko I was not happy I was only bringing you justice. We're discussing mu banka ne mu World Bank. Ndoza World Bank antandike kubba. Pastor mutegerera ddala bulungi pastor w'oku mutimbagano wa TikTok avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga za Kayanja oba Pastor Kayanja n'ebisiyaga. Mumanyi ekyasuula ekkanisa ya Namutebi okyawulira ekkanisa Liberty Center Liberty mukyagiwulira eyerugala mumanyi Liberty mmwe bwe yali mumanyi ekyamalawo Liberty kuwamba baana abavubuka kubatta abaali boogera ku bintu ebyalinga ewa Namutebi Kayanja abadde ayina ekibondo ekyo babadde bayina abasumba ab'amaanyi abo abeekomekako ebintu Irene Manjeri aliwo Irene Manjeri mukyamuwulira yafa Namutebi owa Liberty mu kyaki ewaliyo abantu bameka bw'aba taze kubuulirako wasserwadde oba wa Namutebi mukyamuwulira mumanyi ekyasuula ekkanisa ya Namutebi abantu lwakutya ne batayogera naye abalokole bassa abantu Kayanja abantu baali badde byavaayo dda babadde bawamba abaana ne babatta bwe bamanya nti oyina ky'omanyi abaana babaleetamu awagaboozi n'oyogera kasoyogera ng'olina ky'omanyi nga bakubuzaawo batandika dde okubuzaawo abantu nga Museveni tannaba na kutandika bikola mu mulembe gwaffe abalokole batandika okutta abantu mu 2010 around there ng'ebintu bino ne batirimbula abantu from 2010 eyo 209 abasumba abo nga bamaanyi era ne kiviiramu abantu okudduka ewa Namutebi nga tebayinza kwogera kigambo ne ng'oluvuvumo luyitamu abamu ne babatta abamu ne babalemaza abamu ne babookya bayina enkovu Kayanja abadde alina alinaitwe bwana nga yatuulira emisango nga yakulira okuwamba abantu bonna abogera ekigambo ku Kayanja nga ne bw'opostinga ku Facebook batandika dde okuwamba abantu ku Facebook kasita oteekayo ekintu kyonna ekikwatagana ku Kayanja Kayanja Namutebi Manjeri Kakande Kakande oyo omulaba asirika bwati era bagamba ye Kakande omwogerako bagabo mumanyi abantu Kakande mmwe be yakatta mubamanyi akulaga nga atakuzzeemu oba atakufuddeeko mumanyi abantu be yakatirimbula mmwe okumwogerako ewa Kayanja waliyo godown yawo ku Miracle Center kye bakolera abaana eyo nga babawambi alinaitwe bwana yabadde akulira ogwo omulimu kyova olaba alinaitwe bwana mu kurepinga tewali amusinga genda omuteekemu ku Google oteekemu alinaitwe bwana omusomeko olabe
abantu tebakyatiira ddala full figure. Brenda mumutegerera ddala bulungi yali yeetunda ebweru oba mu Dubai munange avuddeyo n'ayisaamu eggaali full figure. Si yeka amuyisizaamu eggaali, waliwo n'omulala avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira full figure. Kale katubeere nga tubikuwa. Full figure nawe kankujjire. Oli kikazi kikadde eva mu bintu by'abaana abato. Ngawo wajja wano n'ombuulira mbusiddamu kuwemula nze nabivaako ojuka nakolako interview naawe. Najja natulipira ate Shalom ojjako omwana ebintu biki. Lwewambuulira n'ensirika saddamu kuwemula. Ne nange mama nakanjako kusaba va mu nsonga z'abaana bato ate kifu kya kubagata ate gwobagatulula. Kiki ekituufu ky'oyagala? Wadde twagala ssente naye bananga mazima gasigala mazima. Nzo maisha Shalom njagala nnyo ssente naye olino wampa ssente. Mala neemuvaamu oluvannyuma ne ngamba bambi zaali ssente naye kituufu kibadde kyekino. Lwaki oli muli wankwe? No! Kati amazima ne ssente nyiza okusalawo ngende ne ssente naye era amazima gasigala gavaayo kati nga olaba full figure. Full figure ebiseera ebisinga ayogera amazima. Kansooke mpemu full figure. Usooka olira video byayogera. Bukana musanga na Ameria nambalanga bakukuta eyo ku Afro. Ne bajja n'okumbuuza ne ŋŋaana ne mbablastingirawo ne munne ne mbagamba abo abantu batunula sitaani mwerere saagala yasesembereza obuntu ne mugaago Ameria kyobola bakyakwagaza nnyo obulenzi obuto muli mu buti muli eyo olina obuwompo obwojolowojolo wemwenyerekesa bwe mulya ebyennyanja bwe mweriisa singa olya kuba ekifaananyi n'agamba nti oyenda kantu kano ogenda keegaana ddi ne mugaza saagala bumbuuze saagala full stop mbijjukira bulungi nnyo benjoge binza okuba bakutta omuwala ow'ekitiibwa omuwala omulungi ono bwa Edolini nga bagamba kwake kamufunisiza otusimanyike kabaka full figure nkulamusiza nnyabo olina video eyo gy'okoze nga ogamba nga bw'otatwagala olina point gyogeddeko n'ogamba watusanga na Ameria nambala nga tukukuta munnange kisooka twali tetukukuta kyekisooke twali twogera business yalina olulimi lwalina okuta nga yagala project eyo naffe tugibeeremu kyekyatuleeteyo ku Afro Park ate full figure oli muntu mukulu njagala otegeere nti Afro Park is a public place not a private place nti mugendayo okolayo byagu nti public place gyosobola omeeting ekirala ensonga lwaki tewatuddamu kankikubuulire wali mulwadde w'emimwa gyaliko amabwa nga weekweka sagala odde wano olimbe bantu mbu wali toyagala atubuuza mbu twaliwo toyina kyotuvimba wali mulwadde w'emimwa nga weekweka weebwalabwala bwoti wali mulwadde w'emimwa ng'ozirika amabwa toyagala tukulabe era ffe okujjaawo okubongako tetwali munange twagala kubonga we are friend to everyone tetulina enemy tetulina tetukwagala naye we are friend to everyone naye gwe bw'onaavaayo nga gwe okakanya abantu buli kimu kino kyogamba mbushawa yeesibye ku Dolini munange Dolini mukazi mulungi tetugenda kwesiba ku ggwe tujja kwesiba ku balungi so mbadde nkusaba full figure nti nkimanyi buli abeerayo nekyakoze mu Uganda ojja mubuukira ng'owa analysis zo nange ngenda kuwa analysis zange ekisooka bambi tuleke buli omu akola kyagala si gwe atuukiridde ovumye buli kimu mu nsi teri akugambako bambi kati ffe tuvaayo omuntu n'akolayo akantu mbu akozeyo akantu n'eddoli biki muleke naawe okola n'ebbajjo obeera wano n'okola n'ebbajjo olowooza byebirungi si byebirungi so kati omuntu munange waba nekyakozeewo omwana is lifting omuntu alina kyaliftinga mu bulamu bwe ate tobeera muntu abeera always aleeta negativity segedde bonna tugamba mbu totwagala oba totwagala oba toyagalani munange naffe tutulyawo mbu tukwagala wabula mu nsi tulimu tetulina kukyawa abantu bw'oba tonjagala ignore you sigenda akuvuma the full figure tulivayo mbu tukuvuma nga gwe wovuma abantu bw'okakanya abantu tetugenda kukakanya wabula naawe twagala obeerewo mu nsi muno ng'okimanyi nti munnange ensi bwetyo bweri buli kimu kibeerawo n'olw'ensonga so lekera kuvaayo mbu nga ffewe otatusiima bw'otasiima shawa olowooza shawa yeyakusiima yayinza oba yasiima Doreen segedde so kati oba oyagala naffe tukusiime it's okay nja kusalawo mpaamu enaku neerowooze ndaba oba nasalawo nkusiime nange ngambe nti full figure nze ne full figure wabula era ennaku ezo eziyita oyinza obutasiima nyinza okusiima so kati olina kusaba nnyo oba kuloga nnyo ndaba ekyokola wabula tuleke kubanga tulina n'enshonga 8 ogwokutaano tetwagala atuukayo ng'ate munnange ne full figure bagamba full figure kiki kyekyo nkulamusiza nnyo
Madam Full Figure. Oluvannyuma lwa jjajja Jumba okuvaayo n'atiisatiisa nga bw'agenda okuloga munnange SB4 kaakati ne SB4 yaddukidde wa Mama Fina. Mama Fina yagambye oba agambye SB4 oba akakasizza SB4 mbu tewali ajja kumuloga ng'akyali mulamu. Okitegeera nno katubeere nga tubikuwa tetugenda kukulwisa. Ogumidde ku nze. Wanajja kwetonda. Oli mwana azaala muzaali. Omwana nkuzizza mukuzi. Njagala buli kyagezaako kuona ng'ojja wano nga nkuwa video. Buli kyagezaako kuona okuva ku mbaga ye yasooka ey'ennyonyi ebifaananyi mbirina na buli kimu nkirina. Bwino mwino. Buli kimu Rosette ndeetera akagundi kange. Akasawo. Akasawo kaleke sikeetaaga leero. Olakana akantu maze nako emyaka egisukka 15 nawe ndeka nange kulikoki kano kalaba kano maze nako badobo okalaba kaka ninge kalita ntika maze nako emyaka egisukka 18 kono ne buli ekibadde nga kikolebwa nga kidda kuno. Njagala buli kyakoonako ng'ondeetera nga nze mbateeramu. Bagambe butasoma bulwadde. Bino byonna twali tubisuubira. Bagambe butasoma bulumaku. Bwannuma gwonna banfaanana obutasoma. Kampeka kukumeko ka flash. Nedda. Bayiza we ne biwampa. Ebibyo boyizo kwemuwa bimesinga nze kwata kankoyo nakwadde kadi ndo tuwera byonna kwebiri nange mbiri nako nina okutereka ebintu by'omwana wange byabusika nina nakuba njagala akadda akatuufu nina obujulizi nina amaloboozi abantu abo kye bankola mujja kimanya tusoke tulindeko naye baga omuganda gatotta kibe alona kikenena tekyetaaga kwogera ku muntu ate nze bayiza we naye nasirika naye okuyingiza erinnya lyange mu bintu ebiri nonsense sikyagala kiwulira erinnya eryo lyawerebwa mu bulungi tolyogerako ne mu bubi tolyogerako tulina ebyokwogera bingi tulina background nene omuntu gwewalaba ng'akyali mwana muto n'omuzaala n'omulera teekako akantu ng'owulira nti omukisa gwonna nagujja wano kubanga ffenna okuteekateekeriza kwali kukuleni n'ateekateeka ekibiina Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe ekyasula ekirizeera bano babadde bamaze ebbanga nga tebakolagana ng'obuzibu bwava ku Mama Fina okusiramuka olwo Jumba ne banne ne bamugulako olutalo. Kabona Jumba ategeezezza nti akikoze kubanga Mama Fina ye yamufuula kyali nga ne bwe kityo talina nsonga lwaki agenda mu maaso n'okumulwanyisa. enkolagana gye tukolaganye ate ng'omwana negerera na mukwano gwe kubanga ogenda okwetegereza kumu sirowoozaako nti Mama Fina alina bwe yagawadde ekyogo naye nze mu ngalo kuno yasalamu n'eddagala kaliyasa enzikiriza eno eriko omukono gwa Mama Fina munene kubanga ffenna okuteekateeka enzikiriza kwali kusula ennyo nzire waka neebake omanyi nti omwana tasuba eri muzadde we omwana takula eri muzadde we kyeva olaba nze mu byonna nasirika nembeera omuzadde asirika nandibadde nsobola okwatakinga nandibadde nsobola okugjayo kano entandika okwemulisa kino kyaliwo ekiti nina n'obusobozi obugula babuloga bwete etambudde obadde mulabi mulungi yala kwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.